kuba waliwo n'ebibiina ebirala ebifaanana ng'ebiri ku luuyi oluvuganya naye nga biri ku kuba waliwo n'ebibiina ebirala ebifaanana ng'ebiri ku luuyi oluvuganya naye nga biri ku luuyi olufuga. Ebibiina ebiri ku luuyi oluvuganya bibinaaba nga tutudde ne bireeta nabyo bakandidates baabyo ne tunulamu nga ddala waliwo aboolyawo asinga owaffe, oboolyawo ekibiina kiyinza okukkiriza nti tutambule naani n'oyo, naye nga ffe tetulinze balala kututegekera kuba omuggo oguli ewa mulirwana tegugoba nsolo wuwo. Ffe ng'NUP tuteeseteesaani owaffe ye Kyagulanyi Ssentamu. NRM bw'aba akusuubiza nti nkuwa demokrasiya akulimba kubanga kavuyo kasobola okukuwa olw'okuba n'abo bennyini abamulye ku lusegere abawa kavuyo abakuba luyi asobola naawe kukuwa luyi. Bw'olaba akavuyo akalimu NRM oli bw'aba asobola okukuba muganda we Kikonde nga bombi bambadde yero mu mbeera efaanana bw'etyo, ogwo ate ali mu kibiina ekirala ekimuvuganya NUP olina bambi okwesabikasabikamuuko bw'oba ogenda kubeera kumpi n'omuntu ng'oyo, kuba oli amaze okulumya ate ono owuwe ow'oku lusegere ate gwe olowooza ki? Akasanke katubidde kati atojja n'ente, tolowooza nti oteekwa kulemererwa. Ekirala, laba obusoberwa obuli mu Uganda nti n'abo bennyini abali mu buyinza bali mu kaseera ka kugujubana, bamaze emyaka egigenda okuwera 40 naye era bambi nabo tebasobola kuba bakkakkamu. Bwe babagamba nti ebyokulya bye tulina bimala tebasobola kusimba layini. Laba abali waggulu abayomba, mukyala Rebecca Kadaga senga wa pulezidenti wange Kyagulanyi ne mukyala speaker bali mu kuwetwalaganya ne General Museveni ng'abali awo wakati. Ku bonna tekuli ayogera kigambo kya bulungi kwolesa ku ngeri gye baagalamu nsi eno, wabula buli omu yeesoosowaza ng'alaba nti yasaanira. Ono omu akugamba nti munange nno bonzannyirako busogo tojja kukwatamu. Ono omulala agamba yenza omupya eyakajja nze ndi mu kuvuba aba-MP nga mbajja ku luuyi oluvuganya nga mbaleeta eno ndeese vibrance, buli omu yeewaana. Ono omulala naye n'ayimirira wakati n'agamba tojja kuntiisatiisa nti nno abantu bange ab'ebusoga gw'obalina. Oba ontegeera, tekuli ayogera nsonga ng'azoogera mu bwa statesman, teri ayogera ng'ayogera mu mwoyo gw'okwagala eggwanga, wabula buli omu ayogera ng'ayogera mu mbeera ey'okwesoosowaza. Tekyewuunyisa nti nno n'abo ababagoberera era nabo beesoosowaza baleeta ssente bagulirire bannaabwe basobole obbateeka mu kalulu mu bifo. Tekyewuunyisa nti era abo ababagoberera era nabo bakozesa eryanyi ly'emmundu nga n'eryanyi lya Gakonde eggaali basobole okuba nga bateekebwa mu kalulu mu bifo. Olwaleero Uganda erina ekizibu, ate NRM erina kinene nnyo olw'ensonga nti waliwo ono omusajja mukulu ow'enkofiira ali mu kawungeezi k'obulamu bwe, ate ne wabeerawo ne mutabani we naye ayagala. Munda omwo mu NRM mulimu otukundi ng'abamu bakubwa bafulume kuba bandikola olugezigezi ng'ono asuubirwa omutoototo okujja zze. Ndowooza muntegeera akabiga akalimu NRM. Olina okwebuuza oli waani? Gw'omu ku bakadde abaalina oli ow'enkofiira oba gw'omu ku abo abalina endowooza empya n'etambula n'ono ayagala okujja? Akavuyo ako kanene. Abamu bali mu kulwana okulaba nga babbuukinga ebifo mu gavumenti erijja bo gye basuubira nti lyeribaako. Lwakuba sirowooza mbu ekyo kiriba, kuba naffe tetutudde, kuba ate ffe abalina amaanyi g'abantu. Nabwe ekityo si kyangu nnyo kukwata amazzi n'amafuta n'obitabula wamu ddala ne binoga ng'anogesa obunzaali mu ssupu. N'ebibiina by'obufuzi olumu bwe bifaanana olw'okubanga buli kibiina kyatondebwawo n'ebiruubirirwa byakyo.
wabula olw'ekizibu ekinene kye tweŋŋanga ng'ensi yaffe eggwaawo kyalibadde kirungi ng'ebibiina by'obufuzi ne bituula wamu nga byagala okubaawo kw'enkyukakyuka era entuulo ezo zibaddewo ebbanga lyonna mukama wange newankubadde zibaddewo tetunnafuna kisembayo nti tusobola okuba ne kandidate ki omu naye tugezaako okusigala nga tutuula naye na buli kibiina kiteekateeka mu ngeri yaakyo naye naffe mutusaasire bannabyabufuzi b'omu Uganda si bangu nnyo olaba balemererwa kukkaanya ku ka constituency bwe katikamu olaba n'abo abali mu buyinza be mugamba era nabo balina abajja obwannamunigina bayitirivu naye nga bamaze kwetaba muki mu kusunsulwa kati ate bw'oba oli asobola okulemererwa okukkaanya ku constituency emu bweti naye ate obwa pulezidenti bw'eggwanga obulamba aka 2026 nze mpa amagezi bannyinaze ne baganda bange bannamawulire nti mmwe okuba abalamu kye kisinga obukulu munnamawulire omulungi ennyo tasobola kuwa sitore ng'amaze kufa kubeera bw'afa alekerawo okuba munnamawulire n'abeera omugenzi noonya okubanga oli mulamu osobole okubeerawo onyumya olugero olwo bw'olaba akabiga nga kajja weesegeemu katono osobole okusigala nga gw'omu kwabo abanyumya olugero olwo amazima gali nti abantu bangi bagamba tusabire eggwanga lyaffe olw'ekibi ekiyinza okujja bangi baalaba ebyali mu Kawempe North mu Kalulu mazima te okujjako ye yeewugguusa naye buli muntu yenna alowooza obulungi ateekwa okufaayo nti ddala eggwanga lyaffe teriri bulungi okusinziira ku kwesoma naddala okwabakwata mmundu kuba abakwata mmundu be baagala okusalirawo bannansi ani aba abakulembera okusinziira ku bye twalaba mu Kawempe North neyeesimbyewo atalina ssente kizibu okuwangula kubanga weetaaga okuba ebipande okuba obujoozi obukwolesa eri abantu okuba ne airtime gw'okozesa amafuta agakutambuza n'ebiringa ebyo naye ate essente bw'etuuka okubanga n'oyo akubuuzizza ekibuuzo ne kikulema okuddamu ddala oba osobola obuvunaanyizibwa oba nedda osobola obyolesa bwe kikulema okuddamu n'osikayo omutwalo awo ate oba oli mumenyi w'amateeka abo bonna abaleese ssente empitirivu ne baziyiwa mu by'obufuzi kizibu eri Uganda kuba abantu abo basuubuzi era oli bwajja mpulidde waliwo omu mpulidde mukulu Tayebwa ng'ayogera nagamba oli n'ateeka mu Kalulu munda mu kibiina ky'ebyobufuzi asobole okufuna ekifo ku lukiiko lwe NRM olwawaggulu n'ateekamu essente eziwera obuwumbi 5 n'okusoba ng'olabira ddala yeewuunyisa ng'omulimu gw'agenda okukola gwa bwannakyewa mu kibiina agenda zijjawo essente ezo oyo omusuubuzi afaanana bw'atyo asobola n'okutunda ebyama by'ekibiina ky'ebyobufuzi singa omala n'omuwa ekifo ng'aguliridde bugulirizi kuba ebiruubirirwa bye biba byewuunyisa oyo aweebwa ekifo ng'ekyo ateekwa kuba ng'ayagala ekibiina ayagala ensi ye so si yasinza okuleeta ssente gwe omulonzi ali eyo singa oli aba yeesimbyewo naaba nga tasobola kwogera nsonga kuzirambika naye ng'asobola kukwata mu nsawo n'akuwa ssente omuntu oyo tajja kusobola kukulembera bulungi londo oyo asobola okulambika ensonga akumatizza mu mawanga agaakula nga Amerika ebibiina by'obufuzi nga Democratic Party, Republican Party tekikuwa tiketi yaakyo okujjako ng'oyolesezza omuwendo ogw'essaliro ogw'essente oguba gukuweereddwa nga bannansi be bazikuwadde ffe tulowooza nti eryo lye limu ku makubo agayitibwamu okubanga bannansi be babeera bannannyini kandideeti oyo n'ekibiina ekyo era kyova olaba naffe ng'NUP ffe twasazeewo tuyite bannansi batuyambe batuweeyo ku ssente tusobole okukuba kampeyini zaffe ezo ezijja eza 2026 era bannansi batuleetedde ssente tulaba nga batwesiga bwe bakola ekyo nange kennyini ayogera nammwe abantu bampa ssente empitirivu nnyo mu kalulu ka Kawempe North mu by election ssente empitirivu
kakati nabwe kityo bannansi mbasaba ekisooka muleme kusabanga abo ababa beesimbyewo ssente mubalonde bulonzi nga mulonda oyo asobola naye bwe baba bazireese muzirye naye bwe mumala ozirya abo temubalonda kubanga abantu abo baba babanafuyizza mmwe nti temutegeera kimala kutegeera ani amanyi nsonga wabula mutegeera bawa buwiki busente obusente mu bulye kale ayo kanso nalukoola luyimbazi